Nanjagale tugendeko mu fashion omuvubuka yandisaanye okumanya ennyambala kyeriko taina bula naye olwaliro nnyumye nnyo naye weerabye ogenze n'onkopaka blue kange kana kali wansi naye ng'ate olina kulwali tugenda bba twogera ku short boots. But is it true I'm putting on weight? Yeah, you're adding on nedda kusinziira ku kyenva olaba nedda za kulaba wano nkiraba naye abantu abali waka bayinza obutakiraba. Am I putting on weight? Omuntu wakulaba wano nga takulabidde ku TV. Naye nga tolina kulwala ekya fashion kye tugenda okwogerako ngenda bba nkutuusaako short boots. Kyandisaanye nga zino zensabudde olunaku olwaleero. These are short boots. Kyandisaanye obugato bw'ennaku zino bunkuba. Yeah, kyandisaanye buli muvubuka mu closet yo n'ofunayo kapeeyako kamu. Ate funa black, ate funa buli kala. Sente zijja kugwako omuvubuka. Nedda. Funa black agagendera ku buli kimu. Fashion ate gwa tusalirawo. Ati black obviously taboola. Black taboola. Sia omuntu abana akasente ke. Muleke yeegazaanye. Oyo alina akasente ke simuinaako buzibu. Naye omuvubuka ategeera obulungi economy eno gye tulimu nga wandyagadde obeere ng'oli ku mulembe ate ng'ate. Short boots price etandikibwako ndoza 100k or 80. Tusinzira wa gy'ogiguze by the way. Osobola okukkirirayo omwana n'agikuwa ku 7 n'ozirika. Eyo engatte eyo njagala. Bade zinyumira nnyo abawala nga bazambadde. Naddala abawala abalina amagulu ameeru. Amalungi. Ameeru. Abawala abalina brown legs. Zinyuma nesaaba ekizigo. Ababeera ku original. Brown legs. Kalaba nga gagago. Gali nakyo. Tewagongerako nnyo kizigo. Bagalabye. Togawuba nnyo galinnya abantu mu kamwa. Naye ng'ate kyandisaanye n'obeera nga olina engato nga ogenda ogiraba ku screen yo osobola ogyambalira ku bintu bingi nnyo eby'enjawulo. Omwana Steven ayagala mbu olwoyogeddeko ggwe n'aleeta mbu. Obaala muveeko. Amma enekira tezisosola nga ogambye zisinga nyumira nnyo abawala naye ate n'abayizi basobola nga bazambala. Ebyo ebifaananyi eby'enjawulo oyo Spice Diana. Ng'asabudde black short. Ezo zagenda okwambalira ddala 13 January next year. Ezo. Ku launch yaffe. Concert. Ala ntondeka. Tuondeka naye ng'ate nga mugenda obanga mulaba ebifaananyi eby'enjawulo osobola ozambalira ku bintu bingi nnyo ng'oggyeko empale naddala ng'osanze omuntu nga yako oyo si Nina Rose osobola okwambalirako abawala balina amagulu ameeru zinyuma tewafunyewo amagulu maddugavu tugenda basooka tulaso waliyo n'abalenzi abazambala ne banyumira ddala nnyo bulungi nga bazitayirinze bulungi kati nze ne mmala nzambala oyo Kateleya and Kando nga beesaze short black boots teziboola kyandisaanye nnyo nkiddamu n'ofunayo peyayo emuwet so gitera ku buli kintu kyonna era kyandisaanye nnyo amagulu go ne gaba meeru naye ng'ate tugendera ddala maaso ndowooza mulaba King Kong nze ndaba tezinyumira nnyo ku mpale empanvu kyandisaanye atu ne balaba ku ntumbwe weebale nnyo oyo simumanyi era oyo modo tosaabaga ayitewo. So zambalira ku jeans waba muwala n'ofunyako nga Alan wagambye tekinyuma nnyo nga empale ezibise oyo bana enjagala bana nowadays. So ate yatukuba endonge South Africa so munene kati yali agamba ye mama Cruise twalayo buli kimu agenda South Africa naye nga bana yali South Africa man that guy yaliko so designs ezenjawulo abo ba models bagezako kulaga short black boots so bango zambalira ku ki woba musiramu wakati kiba short ochenga kinyuma kinyumira ddala abantu abamagulu ameeru nakatudde batavuddewa so banga atokambalira ne kateteiko akaround in most cases abaana abasinga abawala osogambala ku night ngeyo no that's a round dress Alan it's a round neda mukwano bajijera mu nkola ya night naye ate n'abawala abasinga okweteka bakalo oyo mukyala mulungi naye azambadde mu boots egundi naye tebinyumye nnyo naye kasitamba nga ndaba entumbwe olaba weesaliza gwe Faima lumanyi lwaki ennamba yo ngifunyemu nnyo wangi Alani tugenda kwogerera ennamba yo ngifunyemu nnyo lwakuba benjiwadde nabo enkola yaabwe sinnuŋŋamu abo nabona Lawrence abo bolaba kwesegezaako abo ba Steven abo endowooza ndala naye nga by the way omuvubuka oba otudde waka ng'onoonya movie ki egenda okujja mu bavubuka